Katona yabose mu jungando onye kati kati ya kabuka katimbo bintu bya serious bakusobola okunonya. Bakimanyi nti bya serious. Nenja ankubulye mwami Samu nga tetwebuzabuziza banna byabufuzi bafuna mukko ku nsaalwa. Nga Kyagulanyi ayiseewo. Balabanga atasaanidde. Ne beekuŋŋaanya bamukube. Amaze balema. Yabalema? Yabalakira? Toyinza mwami Kyagulanyi tamirika. Yabalema. Opposition yali mwa Kyagulanyi. Ate opposition ebadde enkambwe nnyo eri Kyagulanyi n'okusinga gavumenti. Ate nga opposition erwanyisa ate Kyagulanyi opposition. Bonga bakulaga tasaanidde. Naye nga bonna bakimanyi nti ebintu tebitambula bulungi. Namwe ne batuuka n'okuga nti ate nze okuba ne Kyagulanyi ate mwami Museveni agenda mu maaso ng'akyogera wali ku opposition. Ng'oli ayogera ekyo? Subhanallah. Obudde butuuse. Buli mbuzi. Ne kati ze kye ŋŋamba gavumenti. Abantu nze omuntu nga simwagala. Bw'abadduka muleka n'agenda. Kakati ebintu bino tulekeraawo okuzannyira ebyobufuzi mu kulumwa kwa bannaffe. Era ndaba bangi waliwo abalabanga Besigye mbu yeekoza kumpi omusajja ali mu ssa lyakufa. Musajja yakuba naye musajja wanyamunyigira. N'olaba omuntu abagamba nti Erias oli ne yeeyogeza ku Ssaalongobola bw'afaanana. Kyokka nga opposition yabyogera. Abantu boogeredde omwana oyo Kyagulanyi. Nga bannabyabufuzi bagundiivu. Nga boogerera Kyagulanyi. Naye bonna bamaze baswadde. Buli agezezaako omweripako. Bonna baswadde. Buli muntu yagaa tewali amunoonya. Bayitirivu bonna bannabyabufuzi ab'amaanyi abasinga bagaa tewali anoonya Kyagulanyi. Yeekwese. Wano omwana we yagiranga n'abazanya n'alya ku ffene. Gavumenti ya wano. Ng'oyitawa. Waabwe. Wano bwe tufunawo munnabyabufuzi ow'amaanyi avuganya ebyaddala nga bagamba waabwe. Bwe bagamba ne ku Kano. Nga bagamba Dr. Besigye waabwe. Bazannya muzannyo waabwe muli kikomya ddi. Ate bannabyabufuzi mu bagundiivu mutegeere nti ensi buli omu yafuna essimu ya seereza, ategeera bulungi, anoonyereza, amanya amawulire. Tetukyagajja ku mmwe. Amawulire abantu baleetaga n'agaffe agaliko enfuufu. Be basunsuzi be basasi. Tobabuulira ebyo. Naye edda baatulimbanga oluusi omuntu akubye laale nga bakwata wano ewatali bantu bane bakwata ku makya. Gondi teyafunye bantu tuba ne live zaffe ze batulaba. TV zaabikolanga. Bakwata abantu batazze. Bakwata ku makya ne bagamba nti wano ng'afunye namungi w'omuntu. Bongerako akajereegerera. Assist w'omuntu. Naye ng'olina abantu 2. Bannabyabufuzi ekiseera kyammwe mu abagundiivu okutambulira ku ndowooza yammwe kyaggwawo. Haji. Nebyenjogera bye bituufu. Okutambulira ku ndowooza bannabyabufuzi abagundiivu nga bwe kyeboogera tugamba essebo kyaggwawo naffe tutegeera. Bali bogamba batiibwa. Bonna. Yes, bagezi baffe bakulembeze baffe n'ekiseera ky'obakkiririzamu buli kya bulimba kyaggwawo. Balina ebituufu. Ne bwe bafuna obutakkaanya bwabwe nga bo nga baddira omu nga bamumetta enziro. Akolagana nabo oyo waabwe. Yagenza atya ku bijja eggomba. Yakoze atya lwaki yalidde ffene. Tumulengedde waliwo ekiyumba kye yatuulako bakiri eyo mpereru. Eggayaza. Kyakifite kya bulambuzi. Mwenna abagamba nti naalimba tebamunoonya toyinza kutwala gavumenti netakukwata eyina intelligence mwalaga wa mukome omuntu nnyonnyole na kaakati. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule.
Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambwe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bwenakula size yakendera olw'amala okwemamaaza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira round esooka siddamu sooka onone ku bbeere sooka onkwateko sooka kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo. Nokolo mwetoloro kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections ona mo buzibuzibu ozuka tokagize bwe kati ona bizibuzibu ona Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole kama fakala nkawe detatu Frank Ntambi ono amita Shalom Oil kifana kya kusiga kifana nchecho kifana nga kisofu kifana kisofu abasajja abali yabenyuma mu size nakwesa ku masturbation yamanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom Oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaye entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kakadde bw'omukweza Shalom Oil ono n'akadde akwongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omukisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange Achijikwa Lili Paso Festival Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omuka Latinamu Chimanja ekitalya mmere kibeera kimanja Muyinibase inembalala gatano Septemba 2026 kokuyingira kugenda kuwa mutwalo VIP emitwalo 2 gold emitwalo 5 ate platinum ya kakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita Lili Paso lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe telikulanga kulala Univase inembalala gatano Septemba 2026 ye Lili Paso Festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ya ni muwa ajerega agule bupiro muloka nanga nalake saga muloka je twala bange je twali tumanyi bagina tutomera tuvaawo komba agirimu mumpi twali tumanyi eteguse sawa kamera tandika nga nyumizanga nonya wano kyakala kulaba jiba agigwa agenda okundagirira bangambye wa ne musiri wa zampola abantu Bano bamwami tegusulwa so basomera ddala. Enkya sawa 8 basoma ensonga za mawulire. Kati bonna mbakeeza wano mukantu. Kasawo mu Mmindi. Kasawo mu Mmindi omanyiyo. Kasawo mu Mmindi. Mu Mmindi? Ngambye. Kasawo mu Mmindi. Toyina na simu ya mugaggawo. Ati man, nze byensevinga ko batyo. Toyina simu ya mugagga. Mugagga njirina. Towaji saving. Tosiga bukyayi aje. Ate eruwa. Anna. Omuntu ampereza message. Zirazeewo. Tojiyina. Bakwogera aje ku makya. Anti eruwa. Eruwa. Kati kibera kuzitaliiko mannya. Mwali. Mayiko edda bateekanga ku bana waliyo guuni n'abalala katono mwamuteeka mu balala. Sibitegedde aji naye. Katonda atusaasire. Atugaziize kabbuli. Tusaasira. Aba manager Hood wa Best Hotel
olw'okufiibwako Yehudu nabbi Musiraamu. yes Ojo nanyini best mu Musiraamu. Musiraamu Tonda wange. Yehudu tusaasira mayinja Yehudu ne director Sebyala Ne buli kyakunywa bakitundawo. mewe kiri aje basiraamu balina amabaala Ngani omulala. Antu bajja kungira bantu izo mbigambo naye ajinkuluopera abasiraamu balina amabaala wona abasiraamu abalunda ebisolo Amanyiyo faamu yani mwatabuse kusiiga busiraamu kifaananyi kibi gomanyi faamu ki omusiraamu kale agira kubaswa kyogera nene mu kamera nja kiga ntuvudde mu kamera kali ngagamba ndiye nebisolo byange birwadde natute basa bulungi nnyo era asuba manyo musuuza manyo gamba ngenda gulenza gundi abane gundi ennungi oyo nagamba azisera zonna nsava yes welcome to Shalom 256 is happening betugamba kwashe ekigambo it is happening mnyere ku Shalom 256 na subscribing kandi twegatteko like subscribing turn on the notification bell so that you get notified every time that we upload see me for the first time nze Shalom Haddad kaso nakumeza ziri 10 omwezi gwa 8 omwaka nno gugenze era ntanza nebaza katonda ngenda mwebaza lwabulamu bwenina era kyendi mu kubagamba bannange omwaka tugenze mu extra mu buno dakika zongera mazita bati dakika added time je tuli mu kulaga kubanga mugomukaga asoka ntubanga wetereza noga first half nkozeemu ki sirina kati nogamba katugende wano obudde bukuggwako wachi bobanga wasubiramu ekintu kikole ko wakiri 50% kyasuubira ne gule kigenda bugenzi gutyo Shalom buli olaba enjuba eva eno neddeeri nekubuuka neddeeri tosigala kyekimu bakuyita kukaddiwa ngobuli olaba enjuba ekubuuse wakwa togamba nga bugambi nti obudde buwungedde oba ogenda okaddiwa naawe oba owungedde ng'omuntu ng'oli mu evening years naye oba owungedde naye nga golooza budde bwokka nti webukoze eki webuwungedde ate mmwe muli bato obwavu buluma mu bukadde obwavu buluma mu bukadde ng'otandise okuboola ebyokulya omukadde nga oli mulwadde olw'obulwadde nga Uncle Jenkins oboola ebyokulya oba wakujjanjaba abantu bakuggwako ewaka n'otandika kutuma ssente zo otya omukadde atuma ssente nga kituma kyaki anti mubuvubuka muba mukyalina emikwano mutambula mwemanyi manyi nti omuntu yenna nga wakaddi wange embeera mbi bakwerabira wakaddi wange oli mwavu omuntu bangi abafa n'agamba abadde akyaliyo nawulyako nga bakyogera tafanga oyo omusajja kakati manya mbeera omukadde omwavu bamwerabira mangu bamujjukira lwafudde bulijjo akyaliyo nga baali bakumanyi bakuvaako ne bakola ebyabwe kakati okuterekera ku bukadde kikulu nnyo singa katonda waliwo bambi abapakasizza katonda n'atamuwa kyatereka naye ate waliwo n'abafunye ekyokutereka ne batakitereka naye nga bakifunye era omuntu banne bwe bayitamu ne beeterekera ne basevinga ne bakolawo bwe bakozeekoze kati ye gye bujja atandika baloga ngono aloga akyali muvubuka anti atandika okugamba gondi n'atajja ku nnambula twalinga nabaabo anti bw'osigalira okakasa abantu nti Shalom wali nabo tomanyi nti okufunamu akatiibwa otandika kugamba abagundi twalinga nabo twakula nabaabo kukyala manyi nga nabivuuka bigamba twala eri naawe ng'akumanyi yakutegeererawo nga aguwa omusango omubuuzanga lubyayi oba tamanyi lubyayi katwe nga byakunnyonnyolako omubuuze lubyayi ayabeeranga ekatwe Shalom osaaga n'emyaka okula nga obuvunaanyizibwa osigadde kukuba lumuli ku mufu kola ki
kukuba lumuli kumufu kitegeeza kyaki ekyo ate omuntu omukulu akadde yakuba olumuli kumufu bategeera entaana gye basima yenkana etya obuwanvu goba wakati okatwala mu nju yatatya bafu nagikapo bannaye kati sina kyesitegedde olumuli lujja luki ate agi wano olowooza nti entaana bamala gasima basima buwanvu bwo mbamanya babeera bakumanyi entaana si zezimu wali entaana empanvu ku ndala kati yange tiyenkana ya mmeeya basima buwanvu bwo kakati wabawo omuntu omukulu waga agenda opima omufu nayingirayo ogwo bakupima bwewenkana nga tebanasima ne baleeta akati ne bakateekawo kati baleeta olumuli wano ku bigere okuva ku bigere paka ku mutwe kati nga bateeka ne bagenda okusima tebongeramuko n'akamenya n'agamba yoono omusimeene wadde ekikolwa muntu mukulu ku kyalo ate atavaako yapima yakwata olumuli essebo zino mbemanyi entaana ziba zenkana zonna kati gwe wenkana jebbi anjebbi musinga obwawo naye mbanyi omuntu waafa nti ndaba keesi esinga keesi zaafuza ezimu era ne keesi era bagenda n'olupimo tebagula buguzi okujja ng'otutte n'emulagaya kyova aba omufu keesi nekulagaya n'oleberera mu keesi mugira muti n'aserera n'agwe n'engulu naye n'aserera n'agwe naye bakwambaza engoye oyambaza mmeka abafu bano babanya engeri gye bazingamu kati jebbi bw'omuweeyo akabaaya olowooza bayenkanamu ati era tajyamu ngoye mmeka z'omuteekako ebigere bikoona eri omutwe gye guli atanze muzizikamati migundi mafunfugu ekyo ajo mpadde ekipya nze ndi munye bujjo manye entaana zenkana ezo kuba nze ndaba sayizi eba yeemu Saloma anti mukulidde eno kati fwe olwa twakulya mu nsinga obwavu bungi eri gye tuli omanyi abaana b'abaavu batuuka buli kifo batya mutambula ku kyalo munoonya ffene munoonya emiyembe tumanyi abaana abagagga babeera mu bikomera ate ne mu kyalo abantu abagagga batalina bikomera abaana be babeera mu ddakiika 2 gundi alazeewa bemba obwavu baluma babuuza kiro bano baalazeewa batadde naye ng'okuva ku makya tebannalabaku nga muli baava ewaka babuuza kiro bano balazeewa batadde ova ku makya tebannamulaba kuva yavudde mu nnimiro naye Katonda yakakuuma muneekakula ne Salomo temutegedde bintu kati Salomo manyi nti omunyonva nibaguteeka mu nva nanti ettooke baalinyiganga bulungi nga tewali nva ne babugumya ku tunnyo ku mazzi ne gafuna ekibuguumiriza buli omu n'ateekamu omunnyo n'atabula n'omukozi muki mu mazzi like this plain salt ogwo omunnyo nga gamuteeka mazzi ne mulya zenva ttooke ne ligenda bukwakko temwakozaako ku mazzi nga galimu ate kibanganye mu kika kyaffe nkisazaamu newendi banfudde kikubanga ku baana twanoganga doodo naggwayo haji mwakulirawa ne tunoga ejjobyo ne liggwa mu nnimiro katunkuma n'ayengera nga tewali nva ne muddira amazzi maama n'agabugumyako maama Katonda amusaasira amuwa ejjana n'agabugumyako n'abawa omunnyo n'otabulamu omunnyo n'okoza eddiizi ettooke emwita eddiizi lekero sitegeera nga lwaki temuli ettooke edduma ate osobola oddira gwe omunyigo oguli omuluma bwe luma nga bali amawolu nga tuli amawolu togamba sobola kulya ettooke edduma aji naye twakozanga omunnyo gwe wateekako ekikoola ky'emmwanyi mu kyayi tiwali majaani olaba ekikoola ekyo nga kyengedde ekikoola ekyengereredde eky'emmwanyi ekikoola okimanyi ekikoola nga bwolaba kino ng'okiteeka mu kyayi nekikoola nga amajaani kale ekyuka n'akawoowo maama agamba kyayi ayidde muleete ebikoola muteeke ku kyayi n'ateeka mu bbinika kale nga biwunyanga kofi rero aji otukedde bukeezi
Leero ndoza wazzo okozeri haso. Nkugamba bibiri. Nino mulimu gokunyumiza embeera y'obwavu gitege ndoza bulijjo ngiyita kungulu. Haji bwavu kyobo. Omanyi nti no twayozesanga ku ntengo. Ebitengo tenge ebyo bikuba ekyovu ekiyitirivu. Nebikuta by'empiki. Empiki ozimanyi? Tomanyi mpiki? Bazanya nebikola by'amapaapaali, paapaali. Epaapaali ndimanyi. Nalyo likola ekyovu kiyivu engoye nga twoza. Tewali sabbuuni. Ngoza bikola by'amapaapaali? Bikola by'amapaapaali. Kati ng'obikola otya? Ebitengo tengo. Obiteeka mu mazzi n'okuba ne bijja ebyovu. N'entenga ekuba ekyovu. Engoye ne zitukula? Bulungi nnyo. N'engoye olweru? Tolimba. Anti byenkugamba bibiri. Kale nga tebikusala? Ate engalo okwona skin yo bye bikola ebyo. Tonnalaba nsi eno. Fene bulaba tulabanga abawanguzi nga tetunnawangula. Embeera mwe twali owulya wano ng'oli muwanguzi. Era abantu alina nakola n'agamba gundi mumativu mu mutima n'ogamba onamanyi nava. Singa abadde amanyi. Singa amanyi singa naye anjozaayoza buyozaayoza. Nga awootuusaawo. Yoga. Fa abamulabako omuntu oyo. Abantu bali Kampala gwe n'omulabanga mu mativu. Gwe ng'onoonya ebingi nga ye ali mu buwanguzi bwe mwatudde. Ali mu ssaala ze Mukama amwanukula. Yamwanukula dda nga goza otajja kubuukawo ng'ani agenti yayagala okubuukawo. Ali mu kujaguza goza tajja kubuukawo. Celebration mwatudde kusinzira gye yava ne bwe yali. Obulamu bwe yayitamu. Abantu bali mu kyala bakeera genda kwata magulu gante. Kugwata amagulu g'ente. Ngakwata gacha. Kibabaagira. Tumanyi nti bagisiba emigwena. Nga wazo gisala. Ono n'akwata eno oli n'akwata nga babaaga okujjako eddiba. Tumala bakwata amagulu g'ente baba wakaabuuyi. Tumanyi nti ente eyina akabuubi akali kungulu akabikka ennyama. Kabaita kaabuuyi. Ajjira ennaku ezi. Omufumba kaabuuyi. Katonda wange. Olusekese lw'ezenkubiri kaabuuyi. Nga zenva mweze mulya. Fumba kaabuuyi okujja. Kalwali kyamu amalisi kyebyenda oba ebiwoowo. Ebyenda bya ssente. Ebiwoowo no bigero ebyenda endaba yagiguze. Tezaajja abantu baavu nnyo ddala kati. Abantu baavu ebyaddala. Mwe temulabye ate abikyaliyo siga nti baali baavu nakati. Nakati obudde buno boolaba. Waliyo omukwasi w'amagulu ng'agenze kunoonya kaabuuyi. Abaana be bali ekkanyama. Gomanyi nti ensigo z'ente bazirya. Ensigo? Zino bolos. Muzeyi Magala yabiryamu ali amabeere. Ente ennume. Baba kikasosogera omusajja akigoba akironda. Kigenda oggwanga atuuse. Bw'okikasuka bw'oti. Kino gwanga basajja basatu bagira emisinde mu butusi. Nalala kulye nakigwira atwalira abaana. Kiwera mu kilo. Ekisigo kye. Namuzeyi Magala nga ali ebbeere. Waliwo ebbeere ly'ente. Ente enkazi. Ebbeere baliri. Ne waliwo ebisigo bino eby'ente ennume. Abasajja abiriira ddala. Bibongera ku maanyi g'ekisajja. Tewuliza kati abaana babeera atwalira abaana b'enva. Ekiriika. Salomu mwakulira walungi. Si walungi nnyo. Ovolaba. Twagala kwewaana. Ovolaba ssente muba nazo nga muwulira nga abatalina. Just twakulira mu makanga ekiriwo kyekyaliwo. Tetwali baavu nnyo. Wasomerawo. Primary. Wali ku ssomero ki? Liri mu Kampala wano. Temwali baavu. Mwali baavu. Mama wabeera. Tali Kampala. Omanyi mukadde akadidde Kampala. Ye ajinga mwebali bangi.
Agenda nsimbizo omuntu. Muri ebikomera by'abakadde bajjajja. Ati bali bulungi. Nga bali mu ntinda. Bali bulungi. Kati mama wo singa ali bubi singa ali mukyala anoga kyogero. Bebuuzaako. Omwana egundi yaabwe yamukubye. Aiga yababimanyi. Kati wane Kampala tebafuna na budde biga. Ate nabyo nno bya mugaso. Ngenze mbimanyi. Kati bya mugaso ku muntu omuku akuze. Fo mugijo mpya katuga tubiyiga. Nagaji nze nsolo tabula ekyogero. Na kya mugaso nnyo tebakujerega ngo bumanyi. Ekyogero nkolera. Abantu bali Kampala kuno tebafuddeeyo. Olinga talina kyamanyi. Muntu ali Kampala ngo tamanyi na mululuuza. Naye lyo mwana yansu twali waka omwana yanswaza. Nga kyeka nno nkuze. Mwana ngamba uncle I haven't taken soda nga ampisani. Yakuita uncle. Nga uncle I haven't taken soda. Mwana wo. Mwana obuzukulu bwa jjajja obeere waka. Nga nanga ate nange sinonywa soda. Lwaki mpise uncle? Olagala kuita. Shannuma mu mutima. Olagala kuita. Twabitanga ba uncle baffe. Mpita uncle Billy nga abaali bakuze emyaka. Kati olwo mwana ali mutwere oli mukana. Kalwaki mwana alaba lwaki ankuza? Akulawo. Waliwo akuita Shalom. Akumpita Shalom. Sina kuvaawo awo. Kati kabenze mutani wange dine anakumpita Shalom oba bro. Gwe yavaamu n'omuntu. Kati tata wange mwita bro. Bononefu. Simwita anko tata. Situli yango kukyanga mbaawo. Omwitani? Bro. Kati mamange nkuza mutama Mishalo mwanze simwita anko mama. Era mwita Mishalo. Ene Kampala era olaba bwavo banyiti bukuchaya bukuleta n'obukambwe. Bwavo bukuleta obukambwe bano obusungu. Bubeera wanya kucyenyi. Gomanyi tosooka kwambala ekanzu enjeru omwana najja n'akukwatako ebimere ng'ogenda ku mukolo n'otayomba. Kwata ku y'omusajja nga talina ssente. Siya. Twako kajeide niti kato ulya kawolo maka aiso kabalolo oluyi. Tega lwa kintu kikulu. Kwasa ku kanzu. Kaba mbita kakakwata ku kanzu y'omusajja. Oh, sorry. Let me get another one. Wala uko bwana nga bwaniriza omuntu nga akomyewe waka. Nabugwira nasitula ku buno bubiri oyo manya ali bulungi. Ata ina inenge jasama mate chaba nantega. Najibadai. Embera. Mumade chaba nantega. Ya ulya bumutega. Ujya mutega. Bozo mutaye mugamture. Mate chaba nantega. Baba mumanyi. Tasaga. Kaje muntu afunye acha sente ngomaka tegunaggwa. Sigaza kati emyezi sena. Omunana mwenda kumya myezi eta. Kati mwe mukyali bato ne kati ngamba kati fa bakuzeemu. Obulamu osobola obusetinga mu mbeera eteri ya sente nyingi. Sama mumanyi nti osanga omuntu nga ali Kampala yazimba wakayumba ng'ennaku mwe muyonkera. Nga akayumba yakazimba. Tokyayina mirimu. Mbukuliko n'abapangisa bana. Abapangisa ba mitwalo 10 gye mitwalo ameka. Ana omwezi tegimumala. Kyokka nga akafaako tasobola kakulaakulanya atakyayina ssente. Naye nga atasooka katonda miliyoni 200 mu ameka. 5. Tugenda n'ogula ekibanja mu kyalo katunde. Ogula ekibanja. Ojje waffe ebulera. Obukadde 5 buzimbe. Nno bozimbye ennyumba. Obukadde 10 bugule ettaka. N'abazivu balisikira. Wasigalewo obukadde 10 busikusimbire emmwanyi. Nga bwe mugulako n'amafuta ne sabuni paka ezirikula. Muno ogenda kadi yambulamu obulungi. Tosaganga n'omuntu wakiri alina yikaze emmwanyi 3 asinga omuntu alina obuzigo obuvamu emitwalo 4 e Kampala. Tesa n'obugagga bunkwata. Kasuba ng'osobola ozirabirira. Musajja oyo asimbye emmwanyi ogulabe baffe oyo. Ani? Oyo yasumbusa omumpi ow'ekirevu oyo. Wemitiana naye. Natuna kati mubende wetuli nani gani. Ana ikezi. Yagula. Ana ikezi. Asimbye mwana. Yakati nkalaba anyo nga be Kampala bakazala wana. Yakali n'ebintu emubende kola ba. Anti kakulu. Kati byakola kali mumuloza mwenkana. Oyo kitammwe. Akola bintu bya kintu kiki? Kikulu. Mumuloza mwenka loba musaagirira. Kati akola bya bukadde kati muntu mukulu. Alika nta kanzaga kalina amatooke. Alina ikezi. Bekasimbeza amatooke. Eraawo.
Nebo kala anti mu mwanyi ne boteekamu ebitooke birungi nnyo mu mwanyi. Bate bitooke biriikirize mwanyi. Bulungi nnyo. Tebakola byakumuukuma ogenda osuula. Kajja kateekedde obala fuuti eziwerako n'oteekawo ekitooke. Olw'okuba emmwanyi oba okyaziwa ekigimusa ekitooke kiri kinona ku kigimusa kino kukasa. N'enyirira okufa. Ettooke ly'oleeta okuvaawo olimanyi. Sajja planning obukadde kubanga ebintu ebisinga okuluma Salome ebimenye nnyo mu buntu obukulu ng'amaanyi ganafuye emmere na waakusula. Kati omuntu alina ikaze ez'emmwanyi 5 ng'alina ne waalima awo kitegeeza eby'emmere aba yabitereeza. Akayumba nkugambye akazimbye mu bukadde bw'ataano bw'ataddeko emmwanyi zimujjanjaba kasukaali akafuna n'abaana baba bakuze nga batuuse okubanga bakuwaayo ku buyambi bafune bakusanga nga baleeta kasukaali sikuleetera mmere ngobayo mutadde w'e Kampala w'oggulira emmere. Omupunganya gufuuka omupunga. Omanyi mukadde w'e Kampala w'okupangisiza n'otuuka mu myaka ng'ennyumba otuma muntu genda onoonye olaba oba waliwo ennyumba z'abapangisa bagambye mmeka sasula teekako mannyago. Teri muntu apangisa muntu mukadde. Wali abakadde abapangisa? Wali abakadde abapangisa? Katonda wange manyi n'ab'ekinaana ng'apangisa? Ng'alina abaana? Atumayo muntu kubanga ye baati bagenda gimuwa baba batyambu ajja kufiiramu anoonyookeza eddagala buli kiro. Kati emyaka tinanjaga bonyokeza lyakyaji. Emyaka tinanjaga bonyokeza lyaki. Ku myaka 8 oba okyalo gasi. Banyokeza eddagala bafuuwa emmindi. Abe makindi. Batafuuye emmindi bw'omubanja ssente akolima. Mutabani naffe twabirina. Tommanja otyo ng'atayina byange. Kati wabina ne kati tobirina mukadde. Mukadde tobirina kati kkiriza kubanjire. Kampala ono mulungi bw'obanga Katonda akuwaddewo ku nfuna eri kaleekaleko. Mulungi naye ng'oseetinga n'ekyalo. Gunkyayimba njose kandi. Tuyiye mu kibuga nyenga ne mu kyalo. Tuyiyaye w'okulima alimako tufunewo. Oseetinga n'ekyalo. Ekyalo Kampala alema muntu agenze kusula wa mukulu we. Niyo muntu akomyewe mu kyalo ngaze ku ttaka lye yalirongoose mwayi kwezi kuliko n'ennyumba. Ani amusekeera ng'era ab'oku kyalo awunzika era yabasinga. Museka ki? Ogedde akamukulu sijja kwogera. Balaba interview zange. Aba family bayi. Tulina kyoseka kubanga omuntu bali mu kusekerera. Akusinze Kampala ne mu kyalo. Wala joko ne jjajjawo nyenga tejjajja abeera wa jjajjawo. Noba ne jjajjawo. Nenga jjajja abeera wa jjajjawo. Wakulungira olugezigezi. Te mama tebagambikako. Nakyenjogedde naye maama. Abeera nga yakaddiira. Ate abantu bakaddiwa tebamanyi Salome. Okera bukezi ng'okaddiye. Afuna envi n'agamba zintuubye oba kiki? Zikedde. Zaffe za kika. N'omugamba nedda abaana bo baziina bo si ba kikaakyo. N'omugamba okuze bukuze. Kalizo baagi kati ennaku envi n'ebiwata byakedde abavubuka myaka 3. Ngani? I have my cousin. He's like about 20 something but agenda afuna envi n'ekiwalaata. Kale naye nga batono. Abasinga bukulu. Envi bukulu. Sizakika. Era Kafiru yabiyima n'agamba bwe bukulu kutwawula bukulu kiko twebuuza. Envi. N'ennyoko bwameranga envi. Ofukamiranga no. N'owongera bw'ozinga. Abaffe baabula ddadda. Kitegeeza aba akuze. Egwa ekyo sowa kutinti kudayinga nvi. Nze kazibu. Lwaki? Lwaki nzidayinga? Tungate bagala kula haji. Nze ndi mukulu. Nakuga tulina stage 4 ey'okuba omwana. Kati gwe obwana wabuvaamu. Twavaawa. Kati oli muvubuka. Oddako kuba muntu mukulu nga nze. Kati nze mbulayo stage emu ya bukadde. Muzeyi kapo. Kati ndi. Enyenye enyimira obuzeyi. Kati ndi muntu mukulu. Muzeyi kapo. Byonna mbikoze. Nzadde. Ndabiridde bulungi. Nawe embeera. Ndi muntu mukulu. Kati mbulayo kaddiwa. Ngendere Makka balongo be sinnafuna. Ne buli muntu mukulu kye yandibadde ayitamu kyekyo. Mbulayo kaddiwa.
Kati ofuna odi abazukulu. Mbayina. Alina abazukulu. Babiri. Ndi judge. Oli judge. Watu wa ibuli jotula nachi. Judge mwami. Ndi judge era babuleta ne kabusa moleso omukyala. Wali wakafa ngaji kazi kweka pa jajjao. Shasanyu era bakyesi. Kati bwana buto wabukulumu. Abuto. Tunatekeleka kubulimba. Buto bwa kakulu ka myaka 3. Kati go olinga mama wange. Omuzukulu asoose. Bamwagala okufa. Baddo mayimisa. Nze nkugambye ngeze mu bukadde. N'abantu balekera buli weerimba limbanga weeyita mutere emyaka gikugendako nga teweeteeseteese buli kaseera. Ajogedde. Ate abantu nabagamba abantu balwanagana nnyo gundi anyooma looza ndi wa kusaaga. Bw'olabanga abantu okwepimaako wabwene Kampala temumanyiganye. Neffe abamanyiganye ku byalo eri ewaffe kati ffe eri ebusaabala kyalo buli omu amanyi munne. Bw'obanga oyagala okwepima nti ensi ogiyiseemu lukwakwayo gw'ogendanga bugenze wali omukolo nga tebakuyise ku kyalo. N'ogenda oyimirira ku mulyango gwa tenti. Bayingirira. Kasobolawo omwana ajja adduka nti bakuyise ojja otuula eno manye ki. Tolina kyoli. Bakugwamu tolina kyoli. Omukolo omuntu alina kyali ne bati bamuyise. Mwami gunja azze. Kufuna akatabaawo. Olwabanga batereeza. Naye n'oyimira ku mulyango gwa tenti n'olala kumya na bivubuka mipiira gya malium bivuddeko muze ku by'obufuzi. Genda weetereeze. Haji kuliko omupiira. Guluwa. Ogwa friendly. Ekyo bakitwala ekyo twakigaba. Haji kulika Borussia Dortmund yabadde ekusse. Twakigaba. Neriyo bets yabakuba. Tewali buzibu ekyo twakigaba ekya friendly. Ekikopo kya friendly. Twakibawa. Temukiriiko. Akyagala akitwala. Ffe tulinze wali. Ku Lwomukaaga musamba. Akakopo. Akakopo ako. Community Shield musamba Man City. Man City. Community Shield. Akali kakyo kalaba otya. Ogenda kubalaba basambi bagenda kwambala emijoozi. Ne kati golatu baleeta. Mugaya katwala ka Community Shield. Abo sibe twalwala ekikopo. Gwe gamba ba Man City nti bazanya naba champion. Otanze okuddamu okwekaza. Man City samba na champion. So twaga nti twesiso akutwala kikopo. Saaki twala. Kati Community Shield ono mugenda mutwala. Ase nenda katwala. Bagamba akali bakeno. Wate mutandikidde mu friendly waneno aji waneno. Walabye musajjawo owa Case TV. Owa Arsenal. Kino ekivubuka. Musajja amuvubuka ndanga musajja omukunda balina envi. Naye ekivubuka ekyo kyetaakusibwa. Kivubuka kyakakikola emirundi egi. Tekiragulangayo ku kituufu. Banne bwe baali balagula abasumba baabikomya. Niyo omuvubuka agenda mu maaso. Yagambye kwata teekayo ssente zonna z'olina tosasula tuition tokola ki kwata ssente ziteeke ku Arsenal kuwa Borussia Dortmund. Taswa katogamba oti abaana b'essomero baleke kuwa ssente z'abakadde baabwe ze baba. Taswa amuyimiriza. Kikine kivuga kyo kibatereddeeyo. Polisi ajja kateekayo. Wakampeerezaako. Wakampeereza wanene. Waka omusajja oyo omugezigezi omufere. Wala naji kazibwe kapo. Hona ite wanteekamu. Ewa. Si kyo kino ekivubuka. Sooka olinda ate ni ngumi yani. Ate ne babatikira. Katuzeeyo. Njagala kukola ku baana ba university basiba kapapula n'ebirala koza abaana bangi nnyo basomedde kapapula ate ne babatikira. Njagala okowoola abayizi ba universities zonna mu Uganda. Makerere University, Nkumba University singa mu Uganda, IUIU, MUBZI, YMCA, University kyendala Pademan. MYU. Ne university endala zonna Busitema, university zonna mu Uganda. KIU, Kampala University, YMCA zonna
abayizi sente bazadde bammwe ze babawadde basponsa bammwe ze babawadde ogenda okusoma bafreshers simanya bonna semester esooka mbadde nsaba busabi sente ezo zonna muzikwate muziteeke ku tiimu ya Arsenal olunaku olwaleero agenda kuba tiimu ya Dortmund goolo zijja kubeera 3-1 A few moments later. akakiiko ka anti-corruption kairuddawa Nivubuka eyo banna. ankolera oda ya gundi ogala kunfunya pan fried wet goat ne chips fries nenga ziri muzika za bulungi tamanya chips bye mutadde mu fridge maze weekend namba Kati agenda abaga embuzi mbu. Kati kyoba okola. Leti akachayi awo. Pachayi mukalu. kyatunyudde matoro Sijjaga sussa ate bwenti. Ffe twebalirira. Gino emibiri amanyize Salomo ndaba. Sikyali akkula. Kati mmwe muli okkula. ambasi Nze kyakula naggwayo. kasoze emyaka 2 kyakula Nze naggwayo sikyali akkula. Ndya kubeerawo. oli aggejja Kubeerawo. Kyayimuka tompe tangawuzi. ate ka chapati Baŋŋaana okulyamu kamera bantu. onyo gwe nkutte Shalom oil abasajja sonyaleka ekyamu ku mutwe mugambye eki nkugambye eki Muddiremu. sigenda bidda mbireke gimunnyonnyodde bulungi wano N'ogamba otya. mugambye sigenda biddamu Gw'obadde owandiise eki. ogwandiisa eki ng'owandiika onyo gwe nkutte Shalom oil abasajja abanyuma mu size abayambako bongera ku size akolera ddala ekintu ekyo tulina bw'ogula project ya muneta akola size tugikubisaamu emirundi 2 sente z'oguze tukubisaamu emirundi 2 tugamba tebyakkoledde Shalom Power bakozesa ku masturbation tangala mu kisaawe n'akolera ddala Fevrons and above owangira muli akuyambako ddala yonna ensonga z'omu Segnero Avenue abakyala abagala okukola hips bums natu zirinawo dildo stock mpya afumye waali mujje mutwagereko nese dildo mpya tola Aisha Fancha nya dildo mpya emali yatuuse consignment yatuuse mujje mumpagire ku 0705 271973 nawo noti agamba abagenda okwanjula sente zonna ze mwonoona muzimpe. mujje mugule dildo Friday no tulikololaawo ewa King Saha mujje tumwagire emitwalo 25 budde butuuse. butuuse Wazigabye. tiketi zaweddewo zaweddewo Tebajja ne bagamba nti atubawe tikiti wazimazeewo. zaweddewo tiketi Bagenda bazigule mu bifo pa passport wantu nokulira King Saha nyinyini osofuna tiketi bannange nange nga 16 oli ku Apple Beach wano e Busaabala Sebaavuga concert extra perekeddwa Kajaluna Mbiru Kibijigiri Serulungi wa ku kitundu yotunuulidde waliyo Sparka Sebabi waliyo n'omwana yekiwerebe yani kiwerebe yajja okuggalawo simanyi kiwerebe oyo sagala kulimba muyimbi mulungi mubuuze Kabaayi banenga 16 Apple Beach Busaabala mujje mutuwage ngenda kubeerayo bulungi mpola mpola nga tuvuddeawo okutuusa kansoke nange bannange mbajjukiza baati wano papa nga tomulanze 13 November tugenda Buckingham mu Kampala papa biza Semakula mujje twagire emyaka 5 mama wa myaka 5 mulete taatawo mulete wangula ng'okozesa Airtel Pay Spin and Win sasula ketolole obenga ate mune wangula namatuvu teyakuwa bulango 21st ne seja zimalayo ddamba mulanga mukama wange 20 August tugamba ku Serena awo mu Songman concert emitwalo 10-15 kono tuddamu tuzine ku ndongo tuva mu yasaha tuddako eyannamatovu ozinyisize ndo enkutwala byagamba Salomo atandise okwonoona Haji nanya akutwalamu ekikigwe concert ya Dr. Sefo era wadogera kunziramu nanya akutwalamu ekikigwe naye kubya ebyana byanyenyeza ndabe ku TikTok ningamba byana binyenye okufa obufi Sefo munye congratulations Sefo yafunye abantu wajjudde bambi kakulike nensanga mama we yayogedde bulungi nnyo yansanyusizza mama amulabye speech yabadde etya nungi nnyo yayogedde ng'omuzadde yamugamye mwana wange ensi togiteekako kifuba byoyogera kati bigenda kukutomera mu bukulu
Muzadde yayogedde ensonga nnungi nnyo. Mama Asofko. Enasinga n'ekyaliwa basi mulaba bamutani Scorpion Shaba. Omanyi? Ono w'ekibinja ky'aba owakalulu. Ono gwakuba n'akalulu. Gubabba. Tukozese gubabba. Bangamba yasinga okuba n'eggaali. Alina abantu nga 10. N'atubuuzaako awo akwagala nnyo akutumira akunyumirwa. Yasinga okuba n'eggaali. Twamusanze Scorpion Shaba. Messi mulaba ankwano nwane mulaba but he's a very good man. Yakanzeemu. He's a very good. Shama tubuuzaako awo mpola akunyumirwa nnyo n'akutumira. Ono mulala ali jebbi kyaliwa mu twasanze radio Scorpion Shaba. Makufuru naye atulaba nnyo. Bamuta Makufuru. Jakuba. Nedda muyimbi. N'abaana balina ssente. Makufuru mwa mutwali myaka 23 nalina emmotoka. Haja abaana balina ssente ab'omulembe guno. I watch those kids bakati abasinga ndo Makufuru ye musinga obukulu. Naye nga se balina emmotoka emalayo. Emmotoka nga weerisebo. So Sefco, congratulations bambi etumwa bali kwagira Dr. Sefco mpola. Twamwa interview awo bambi etumwisaawo mpola. Naye buli muntu alangira wano. Bayitawo. Bafuna abantu. Sham 256 yajja. Buli muntu alanze wano ekivulu. Ekintu kiyiseewo buyisi. Era abatajja olaba embeera mwe bali. Abali mu kibira. Zese. Bakyabuze. Tutusooka kusasa kwa twali mu kuziika. Igwa nkubira simu. Na manyi ne bakanonkubirako ngwa producer Badru afudde. N'omwana oli bamuziise ejjo Isaac Njamaji bamuseruweera awo. Bane gundi akkirizibwa ogenda n'otumulabako. Ani Makona. Batugana ku Friday n'abye gundi ono. Ani Lucia mwala wa Kinyozi nabenga kola ka video mwala wa Kinyozi ngagamba Lucia mwala wa Kinyozi. Anti kanawe kitawa Kinyozi kwa muli wa. Nedda tutoyiba Ruganda mukwa. Kanawe oli kitawani kya Kinyozi. Naje Lucia mwala wa Kinyozi yagambi yagenzeeyo yamulabye. Na tofutangenda ko ne Alex friend tugamba musoke mulekete mugendayo. Ne kansuye nti ali kale kumwa bagamba. Nokuli alya. Abagende bangamba gyali yazuka n'abuuza Badru alwana mugamba ali mu ruumu eddako wali ajja terera mpola. Makona ajo kiza mudogo. Bantu aroga abantu ku mirimu. Bantu aroga banyabe ku mirimu. Baso okuloga accident. Dogo gyeriri. Wala ko go baloga ko ngo omumanyi. Katonda yatta. Kaya kujja Katonda kutta bitonde bye yateekawo. Obuyinza obw'okutta Katonda ninga eddogo gyeriri. Naye ate bw'osabira Katonda yali kujjako. Era waliwo n'abatalogwa. Nga bamusala eddagala banga ayambala entalogwa. Nga yeekwasa Mungu. Teriyingira. Ne bakuloga nga osaala. Terijja. Wazzaka. Katonda era anti Katonda ye musawo ye dokita w'abasawo bonna. Ye muwonya. Katonda. Buli kimu yakiyinako obulungi. Ewaffe Jehova Rafa. Katonda awonya. Omuntu akusindikira ebijini nebo byoyitirira okusinza Katonda. Biwuguka. Ne bigenda. Anti nabo bisinza Katonda. Era ye mukama waabyo. Amajini. Kati baga wali amajini amalungi n'amabi. Nawulira mu kyogera mu Busiraamu eyo. Katonda ye mukama wa buli kitonde kyonna n'amajini gasinza ye. Tira osingo genda omusawo omuganda genda wa Katonda. So omusawo muganda, musawo w'ekinnansi. Ojja kulowoozesa nti ne Bunyoro teriyo basawo ba kinnansi. Nabo baganda ne abeekasese. Jajja asinansi okuva e Bunyoro. Namugala tusigala tukusangeyo. Tojja eno. Tusaa kugamba gwe ndo akapande kali ke nalaba. Akati. Omusawo omuganda okuva e Zanzibar. Nengamba ate ngati omuganda yavudde ate e Zanzibar. Ali kadde bazadde bali be Zanzibar. Bali baganda ina akulye Zanzibar. Bibiri. Kyatulimba ekintu ekyo. Babikola nnyo atika abaganda ebagala okwera muzo. Ate babanga banakuba obulungi nga yakadda kuva e Tanzania. Okuva mu nsozi. Ayita abalwadde abapya n'abakadde. N'omugamba mu kiko terimeraayo. Eddagala. Abavudde mu nsozi. Biba mu nsozi mwokka. Abayogeddeko n'abakulu. Kyokanze nkubuya manyi nti amajini gye gali nenze. Ate gali e Makingi tubashira gashumba agambye. Emmotoka yo ejje eti e Makingi aje. Nange namudde ne nyiiga nnyo. Wanyize.
tugenda mwana gwenno tugenda muwala twakuwabire wa kitaawo Shira Kashumba mugamba muno pewa tata lwaji agamba ati ndi molo katinza kujja Makindye waliyo binnya tayalimbye it is not safe Makindye is not safe tuli babbi ya abantu Makindye wali ababbi si bonna ne wali ababbi nze ndabuli bakuba amasasi baba kubireyo kyanja wammwe eyo saidi ye ogenze mpasono mugenzi Kaweesa Jeno Katumba wamala si yo ne wamwe muri batemu nanje Makindye teri babirayo bamanyi Makindye bamasasi ati echa Makindye omumanyi oba omanyiko wano Buziga Makindye Buziga Makindye sebo okay. Moyenga Makindye okay Munyonyo Makindye kakati Busabala Makindye Makindye sabagabo oyo nengala ne Makindye kakati mugamba Makindye Makindye ono wabmu Seguku Makindye ono wabana ko era Shira Kashumba fetu mu tuli mabega yetu la muzeewo poloti kati yeshira kyabakola la muzeewo poloti Makindye kukuba wagambe Ashira yazimbe no finali eyo nenga ate ku Lwokusatu gye yali nga ali mu Climax ye DJ Shira mwala bagahumba sigashumba Shira Gasumba ku Lwokusatu yadde Makindye mu Climax yadde DJ w'olunaku yajjidde mu ki kole moloka yagireseeyo haji sikikkiriza kenonye wano gundi kigatto wange ye nyiri gobo okubira bobanga yasokwaliza omuge ku Lwokusatu waliko mu Climax mu buzo bate yali mu Climax yasi yali DJ w'olunaku yenyini gobo okubira negana akwegana kirabu mu yakubandongo ne yasomba abantu no hasimuteriko mukubire kwa nonda leta tuve kuona bibye tewabiwulidde bwana akuddiramu n'omuleete bona omuddiramu omulenza batolese mubisi myaka gyayo togiraba sikiwa ku Lwokusatu ne Shira yasomba abantu jamu yakwata Makindye awo jamu yakwata Makindye awo ngabantu banyi nnyo okufa obufi nga bonna bajja kulaba mwana oyo anti influencer asinga mu East Africa ne mu Africa simanyi nze ngeje singira kati gwagenda tagenda kulaba ku ndongo ya mwana muwala nali na parkinga ko wabiro wa mafuta nga newunya lwaki jamu ali wano nimbuzo omulenzi nanga nti waliwo Shira Gasumba yatabula ekyuma ate banga tatabulya dakiika nyingi maximum sawa ngemu nga yetambulira mbukiwedde kati aje abana nabasomesa ebyo sibino mbwana ngenda basoma amateeka basomesa ekyo wa DJ manso teri mbwa DJ aje Shira Kashumba saving emu 10 omwezi 10 omwezi mu wa DJ waliwo roya azifuna waliwo radio presenter azifuna waliwo YouTuber azifuna mu Uganda wano naye nkubali ba DJ abali mu ggwanga banji nesi bonna buli kintu kirimu abagagga ne balooya abagagga ennyo bayitirivu mwebali buli mulimu omulimu tali omulimu nga gw'abaavu bokka n'abasiika paani mulimu bakabeza nga yamusapola yinga supermarket zonna nga mugagga paani nga somulaba gye bali nga mwafunye ssente teri omulimu nga gulimu baavu bokka gubaamu abagagga n'abaavu ne badijja abaliko ekikuba omukono bangi ng'embeera si nnungi nga yasigalako kikuba mukono naye n'abafunye ssente mwebali katulabanga nti olw'okubulabyemu baavu bokka oguleke ogambe nti mulimu gw'abaavu tegufuna obeera ogutunuulidde sayidi embi gye gulina ne guba ne sayidi ennungi gomaye abantu abavuma akantu kano aka YouTube gomaye abantu abansanga mbubajeregya kati wafuuka TikToker kati banvaako obinga maga kasita omuganga ndi TikToker nga gwamu amaanyi abamanyi ogenda kiwakanya kyokka nga akikubuuza ekigatto mwali
Akubuuza oba oli TikTok. Mumubuuza ono kati abuuza biki lwaki tanneebuuza akaafaananeko nga nze ate abuuza ebyo Akakuleetedde akabisi owuuteko. ne mu mmoloka nno nkayina akadomola k'omubisi tambula Wakajje Masaka? nze omubisi ngugula nnyo Kati ogula mu shozi oba olaze okuyimba? ngugulayo mu kyalo anti gwo tegubaamu sukaali. Omubisi gwe Kampala gubaamu sukaali? Nga kyakwadde kakuki? Nga kyakwadde kakuki? Leero tebalina. Baka bakagabira ku mata. Luli bamba kakuki ne nkakoza nonjerega. Naye ndowanga abantu bonna banjulira waga nange nkakoza. Anye kati abakulira mu mbeera ya agikapo bangi. Naye omanyi nti abantu abakuddemu eyo embeera basinza okuba n'obuwanguzi. Baguze ettaka ly'abaana b'e Kampala lye bati bajjajjammwe lye baabategeke bali bamazeeko. Kati teweegumya. Ati nkubuulira. Ndabaanye akuboona. Wangi? Kale. Bwe kimu kitambula Actually, I was talking to this guy, Omulangira Ndawusi. Namugamba senga oba okola ewantu. No vow, no tabaawo. And they do not feel your absence. Ng'okubulwawo ku agikapo tewya kitukosa kampani egenda mu maaso. Vaawo weetereze. Okirabye? Ewantu olina okuba nga bw'otabaawo eddibu lirabika bagamba gundi ali wanga takoze. Naye bw'ova ewantu nga tukola nga toliiwo ne batawulira impact mbu toliiwo. Oba oli ku kikyalo. Waliwo ne pulogulaamu eziri ku radio ne TV. Nga lootakoze tebaleeta agikola. Bazanyawo music. Nga babuukambuuka. Oli mukubba bubbi company. Bazigamba Ndawusi twabisima mu HR. Emmanuel Resource. Bawe tusomesa. Nga pulogulaamu bagibuuka. Oli mukubba bubbi. Olunaku lwokero gasiga akola. Sigenda kola Sunday. Obezeewo abaana. Sigenda kola Sunday Nation. Ne bataleeta muntu. Nekola bulungi aga. Ne bataleeta muntu atuulawo. Kyazeewo gonna ati gunta ayina kwa tuyisaani. Tutegeeza ojjuuliriza bujjuuliriza obakalubirira buli. Obakalubirira. Oli obudde. Munna agisi kaluba. Uganda ekalubye. Olunaku waliwo poliisi ojafuna ka video yako. Dr. Besigye left the NRM in 2001, specifically around November 2000, and started fighting Museveni. They were colleagues who sat at the Honorable Nuyamanya Mushega's office in Wandegea Public Service and told him, no, you allow the man to contest one more time. So the assessments are not done at the same time. I didn't have the same facts as Kyagulanyi had. At the time he left, that was my thinking. Today I have a different thinking. I didn't know that the system had collapsed to that level that they can arrest the main opposition leader in the country. I didn't know. The events of June coming into July, I think now they can abduct anyone. So the time he went, I didn't know it would happen. Now I think they can abduct him. Twabye agise mu Uganda. Yavuddeyo kyaddaaki ne yeetondera mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naga asamanya bwali butamanya. Nti mu Uganda temuli safe. Bavuga lwaki ovudde mu Uganda. Kuba Kyagulanyi bwe yava mu Uganda abantu baabuuza ani amunoonya. Ajje tulwanire wamu. Be bamukwata tumulwanirire. Ekyo nno gundi yagamba nti lwaki abeerawo ne tumulwanirira. Ani akyogera? Ono eyali omubaka w'Enegindi. Lulume. Dr. Lulume. Bayiga. Yagamba abeerewo tumulwanirire kati abaana baamubuuza. Tuli mu kamera ozunze emmere. Oli musoga. Agiteeke wali wabbali awo. Ng'otumizza yaki? I just said this place akamati na chakola. Gogitumiza. Chanta. Majeta mu kamera. Otandika okusika ebifi by'ennyama. Muta business z'abannamwe. Sagala muntu olama sagala muntu atali creative. Nze n'obanga nkolako ati sagala muntu aje atayiyo obulamu. Omuntu akugamba bisigaye nga bibuguma kati ogimuleetere ng'amaliriza. Okitegera sagala muntu atayiya. You supposed to be creative. Kyova company ez'amanzi ziba ne gundi zino zisese z'abakozi. Yakajja. Nanti yaba yakajja no bango oyiya. You don't just come far.
muto tokwesanga bantu nga tobala bannaye alla nsaasire bannaye teri kinkimenyanga muntu atayiye obulamu bwange aje nambo naba bunfaako babugenda kati ali ku intani yasomye hotel management bebula sanga basoma ali ku internship naye ku internship akola lwaki abantu ababeera ku intani ku hotel management etule bagikwata bati balina engeri basimbayo otugalo anti abalaga zero eba ekyali y'amaanyi gaba gakyaliwo kati webigwa nedda abo olaba nga akafuna omulimu oba okakasa oba ogenda kukakasa bibeera byakakasa ali naye bwagenda nga aludde mu agikwasa emikono ebiri n'agikwata ne bwati kiga relationship agi nga mpya bakuceekingako bakola kiba bitambula naye kasita etuuka ng'etuuse weetuuka bamanyi n'obuzuuka ne bakuzzaako essuuka ne bakubikka bakola ki ekyo bakubikka relationship ng'ekyali mpya bakusaako essuuka bambyayo teyeebisse gye bigenda bigira yebikka yekka gwola boba oyiringita ku kitanda n'ogwa wamanyi agyogedde ku bufumbo alina agenda wali ensonga kyagi ezitta obufumbo ensonga ki eziviirako obufumbo okufa zanjawulo obufumbo ano tebufiidde ku nsonga y'emu bufa bingi naye nga ekikulu mu byonna butekkakkanya kwekakkanya hawo 12 kuteebaako ayekkakkanya ne bugenda mu maaso abali mu bufumbo mwene musigala waggulu nga mwenna muli b'amaanyi temusobola kuba babiri ku babiri kuteebaako omu ne yekkakkanya wa musajja wa mukazi ye ne yekkakkanya ani yandekakkanyiza ku mukazi n'omukyala asingako amagezi ate ndabike ng'omusiru omuntu yenna golanga yekakkanyiza abasinga munna amagezi yaba asinga amagezi kanti asinga amagezi yategeera nti waliyo okwekkakkanya omusiru tasobola kitegeera asingako amagezi yekkakkanya n'akuleka n'akuwa wiini omanyi abasajja abakuwa abakazi baabwe wiini omukazi n'agenda atwalira n'omusawo ekitengi ekitengi kyaki amugulira ekitengi wakabuzi ng'amwebaza eddagala lyakola omusawo omuganda eriba teryakola ono aba yekkakkanyiza bwekkakkanya naye aba akulaba eggwanga kati nga ngula embuzi nga ndi omusawo omuganda era nti okwebaza jajja omukyala atereera atakyanyega wali nze ndagira mboggole ki taddamu bano omusajja nga yali mukambwe nga wamponya musajja ate awo aba akulaba nnyo omusajja yeefulira falaawo oluusi oba okyalina akaana kamu ng'akulinda akongeremu obulala 3 asajja babala asenga mukuulamu aba kati akugambe kakati nje atudde ku nkola entuufu komya ebyekisiru akukutudde wenna okutuse aga nkugumiikiriza jeni nkugumiikiriza naye kati byonna njagala nkulaga entambula y'amaka bwe gagenda okukola ki okubeera nga tolina gy'olaga amaze okukunyweza fuuka omukazi nk'oyo gwe okuba bba wange fuuka omukazi nk'oyo okuba bba wange ng'ate gwe omukazi wano okkiriza okuba mukyala wange oba ogenda kusigala nga weefuula nti gwe bba wange londako kyomala kyetuwandiika tayimu eyo mulina okuwandiika amateeka mubaga amateeka agafuga kati olwo otegeera nti bulijjo abiraba anomanyi omusawo yanziba ekitengi kyange maama ekitengi kyange mwekirimu kyewujjira kiti kyambadde ekisawo ate abasaabaganda abeera bafaana we batyo abasaabaganda bakange abeerawo nga mukyafu tayambala ngatta aba alimba n'ebinnya ebyaguba naye yaba mukyafu senza gubya mannyo gange lwa mulimu tatanga omusawo muganda lwaki abantu abalina amannyo agalinga agali omuddo baseka nnyo otula munno erinnyo galinga ngaali ebiwata jo liriyitako masanda n'ogamba baseka nnyo nga ye takyaswala ng'erinnya liringa ngeri oyinza gaali abikuta nga liriko amasanda liti lyaguba olina omuntu gwenjukiza naye kaneefuge olabako ku mannyo ge ani akulagana mannyo
mwogere toyogera haji otacha alina muno erimu gatuuka ne gagweramu ddala oba yabaaki gaggwamu alina mazungu talina neeri kuyonga ati ate amazungu gage gagubye gavaamu omanyi maddugavu wano maaso oyinza okugamba nti anywa haji wali olidde ku nkwakyo tekisoboka naye jebbirezi omulabye musajja wa kamere musajja wa ku lusegere omulabye y'omu ku beetikka ensawo naye kati nomulawo kimujjuga n'amazzi gagamuyitamu tegamuyitamu yazookya mbeka baazimubbako yeetikka ensawo ya ssente jebbi haji mbu yakulaba nga beekisa ensawo ya ssente namulaga ne kutiya n'ensawo ya ssente era bagamba ewagwa ekkuti wabula kalondererwa nze yalina amaanyi mu kibiina naye oluyimba mwalufunye oluyimba mwalufunye sajja kayimbye oluyimba vabye okusaaga tuli mu kamera akalukubye ajo kizo limba lwa kamiri kali nyankubuulire empologoma teri ya muddo ye kamiriyoni era erya nnyama era yamaze n'alukuba omuntu nga mumanyi wasirika bwati lubaddaaki n'agitegula yalukubye nkubuulira yalukubye kati nza jebbi buli kyoyagala kyolya naluulira omulundi ogu n'amabanja olya mwategudde kyankubuulire ekyo kibawo okutegeera nti abantu abayimba music ow'amakulu bwe budde bakomyewo era n'oluyimba Kamiri lwe yayimbye luyina ensonga bw'oluwulya luyimba yaluwandiise bulungi yefe abatalogwa tiyayimbye buyimbi bitategeerekeka yabadde ayimba kufe luyimba ddala abalemedde osha mutu 5-6 yajjagawanye yefe teweewaana abalogo ne bakuteekako ebirowoozo amaze najja hasiiye waliwo oli yalinze oli tasobola kujja kanji ono mutabani wa mukulu kati ye aba akola kyawe asupavazinga mirimu gya taata we yakwata buno jebbi bwolaba akwata behind the scenes yabukwata kati nze kakube mu kuyimba era nakolayo ensobi emu naye otulaga abaana omwana yakwatamuko ku tikiti ku mulyango eddakiika nga 2 nga zikwata tannajja bwe yajja nga vaawo kwasa oli omulimu guno yes guntutte bulungi naye sigugawaddeemu nti ndi mugagga byomere kati sinza guleetamu baana kubanga endongo buli woolaba ba artist 10 kubaako afunyeemu omu endongo kati sinza baleeta mu kintu nga ku buli bantu 10 kufunako omu gube twatandika nabo munne bobalaba oyunguka ezziga emanyaka nabo mu ndongo ate nga siga nti bamanyi bayimba nnyo kati abaana baleka nabo ne bagenda mu kirala ate olaba omulimu buli oguleetamu banno bonna abaana bo baganda bo muyinza okusiraana olumu otabayo famire nga yonna bakola omulimu gwegumbo bonna batunzi abo bwe mutafuna mwenna temufuna omufuna mwenna mufuna kati oleka ensi neesaasaana ogedde ali mu kino oli ali mu kiri oli ali mu kiri oli ali mu kiri ogedde ku ndongo mbajjukiza ku Independence Day nga 9 October tulina battle nze ndi timu Rebecca Jim nafunye dda timu Rebecca ngayina bangi eno mukanda nze ndi timu Rebecca Jim nze nkyabuliddawo nze ndi timu Rebecca Jim na mwannyinaze yogola batiti mukwano gwe kati gwebeera ku titi nalina best man ku mbaga ng'afumbirwa nze nali best man kati gwebeera ku titi nembeera ne kannyinaze ka Rebecca nze ndi ku Becky gyatukubeera gititi endongo gwakubenyu ngadduka ku stage okuyingira emitwalo 5 wakati nengenda nga ndi ate omuyimbi ayimba eri tayimba eno era londa wogenda okuyimba nalekayo nedda nze ngenda anti ngenda kugula etikiti zange yes netwagala aje omuyimbi bw'oyimbira ku Rebecca Jingo toyimbira watiti oyimba tutemba Rebecca Jingo twagala ndongo sema abantu bonna endongo baginaze ekyabuliddwa bwensalawo nje ndi ku Rebecca Jingo
kubanga yampayo akantu nga 9 October Independence Day front page wali wenali endonga emitwalo 5 ku luno tuleke kwenyiga joka egitandikirwako joka mpola aji semujunganda addo tunyonyola kulume bayiga buyagabanaga akomawo tulwane fenna kulume bayiga nga agamba ne bakwata president w'ekibiina kye Saalongeri Hasirukwago simulabanga bwe yeyiwa ku kkubo kakati ebintu bino tulekeraawo okuzanyira ebyobufuzi mu kuluma kwa bannaffe era ndaba bangi waliwo abalabanga Besigye mbu yeekoza kumpi omusajja ali mu ssa lyakufa musajja yakuba naye musajja wanyamunyigira n'olaba omuntu abagamba nti Erias olina yeeyogeza ku Saalongobola bwafaanana kyokka nga opposition yabyogera abantu boogeredde omwana oyo Kyagulanyi nga bannabyabufuzi bagundiivu nga boogerera Kyagulanyi naye bonna bamaze baswadde buli agezezaako omweripaku bonna baswadde buli muntu yagaa tewali amunoonya bayitirivu bonna bannabyabufuzi ab'amaanyi abasinga bagaa tewali anoonya Kyagulanyi yeekwese wano omwana we yagiranga n'abazanya n'alya ku ffene gavumenti ya wano ng'oyitawa waabwe wano buli tufunawo munnabyabufuzi ow'amaanyi avuganya ebyaddala nga bagamba waabwe bwe bagambanga ne ku Kano nga bagamba Dr. Besigye bazannya muzannyo waabwe muli kikomya ddi ate bannabyabufuzi mu abagundiivu mutegeere nti ensi buli omu yafuna essimu ya seereza ategeera bulungi anoonyereza amanya amawulire tetukyagajja ku mmwe amawulire abantu baleetaga nagaffe agaliko enfuufu be basunsuzi be basasi tobabuulira ebyo naye edda baatulimbanga oluusi omuntu akubye laale nga bakwata wano ewatali bantu bane bakwata ku makya gondi teyafunye bantu tuba ne live zaffe zebatulaba TV zabikolanga bakwata abantu batazze bakwata ku makya ne bagamba nti wano ng'afunye namungi w'omuntu bongerako akajereegerera nasisi w'omuntu naye ng'olina abantu 2 bannabyabufuzi ekiseera kyammwe mu abagundiivu okutambulira ku ndowooza yammwe kyaggwawo nebyenjogera bye bituufu okutambulira ku ndowooza bannabyabufuzi abagundiivu nga bwe kyeboogera tugamba essebo kyaggwawo naffe tutegeera ali bogamba batiibwa bonna yes bagezi baffe bakulembeze baffe n'ekiseera ky'obakkiririzamu buli kya bulimba kyaggwawo balina ebituufu naye bwe bafuna obutakkaanya bwabwe nga bo nga baddira omu nga bamumetta enziro akolagana nabo oyo waabwe yagenza atya ku bijja eggomba yakoze atya lwaki yalidde ffene tumulengedde waliwo ekiyumba kye yatuulako eba kiri eyo mpereru eggayaza kyakifite kya bulambuzi mwenna abaagamba nti naalimba tebamunoonya toyinza kutuulawo gavumenti netakukwata eyina intelligence mwalaga wamukome omuntu nnyonnyoli na kaakati Honorable Samujunga yagera kutasawa disclosing kwogera waali ye yayiseewa ajo oli mukambwe ye yayiseewa kusonga bobwanyu kulaba ali oli passionate ajo ogeza obulumi ate sikyogera nti nno ndi mu kugamba mwami Ssemuju alina obulumi bwe era bonna byabufuzi omulungi gwe tuyina mubamu kuba tuyina mwali wadde mubamu obusobisobi naye yalisooka nalowooza nti Kyagulanyi oba tebamunoonya oba biki naye ekirungi yakirabye naye waliwo ddala boolabira ddala nakati ng'era oli akugamba nti wali anoonya gundi tewali akola bw'ati gundi akolagana nabano mwana abakolagana ne gavumenti nga bo beefudde abali sayidi eno beebo bowulya boogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo ye musajja oyo alagawa onyo gyotero saalira ku kkubo ng'ogenza ofunira wuzo Honorable Yusufu Nsibambi ali kuki ndudde omuwuliza yagamba agenze kuddira opposition eteeseganye ne gavumenti mwami Nsibambi muteesa ddi mwami Nsibambi ne cabinet alabikirako watugamba ogenze ebyokulwanagana ne gavumenti obikooye oddire opposition eteeseganye ne gavumenti
Kale mwami Nsibambi basika Haji Kabuusu Moses. Nawe waliko. Wammentesaganya zadde. Haji Latifu Ssebaggala munnaffe. Nalabako ne Haji munnaye gwensaa naye wajalunda waliwe bayita Kawoya Mubaraka. Bannange nteesaganya zadde bakulu. Mwamaliriza mmwe mwateesa ekyammwe. Temuteesereza ggwanga mwaga mugeze ku lwa ggwanga lyonna. Naye nga ndabanga abaateeseza wane watabagumba. Waliwo abateeseza wano. Watabagumba. Awo. Kasaawo lyamuguddemu akantu mu lubuto. Abamaze okuteesa. N'agamba enteesaganya zigenze bukwakku. Kuba abasajja bagamba ffe tetulina kye twagala tuteeseza ggwanga lino. Balina bakiyita mu luzungu bakiyita batya? Dialogue. Yeah. Bakulu ba dialogue mwami Nsibambi. Honorable Yusuf Nsibambi. Naye namwebaza muzikiti weeguli ne tufunira wuzu waliwo ne ka music. Kakyazannya aka jazz. Wayonjo nnyo okujali ya city. Era nfunirawo nnyo wuzu muzikiti awo nsaliyawo nnyo. N'ebitala nali mugambye abikuleyo teyabijjayo. Katona yabose mujo ngandonye kikatinya kati yakabuka katimbo bintu bya serious bakusobola okunonya. Bakimanyi nti bya serious. Nenja wankubulye mwami Samu nga tetwebuzabuziza bannabyabufuzi baafunamuko ku nsaalwa. Nga Kyagulanyi ayiseewo. Balabanga atasaanidde. Ne beekuŋŋaanya bamukube. Amaze balema. Yabalema? Yabalakira? Toyeza mwami Kyagulanyi tamirika. Yabalema. Opposition yali mwa Kyagulanyi. Ate opposition ebadde enkambwe nnyo eri Kyagulanyi n'okusinga gavumenti. Ate nga opposition erwanyisa ate Kyagulanyi opposition. Bonga bakulaga tasaanidde. Naye nga bonna bakimanyi nti ebintu tebitambula bulungi. Naye ne batuuka n'okuga nti ate nze okuba ne Kyagulanyi ate mwami Museveni agenda mu maaso ng'akyogera wali ku opposition. Ng'oli ayogera ekyo? Subhanallah. Obudde butuuse. Buli mbuzi. Ne kati ze kye ŋŋamba gavumenti. Abantu nze omuntu nga simwagala. Bw'abadduka muleka n'agenda. Kikyotegeeza ki? Kikyotegeeza. Gavumenti kyoyagala ekole. Ayagala okufuluma agende. Ate obeera tomuwonye. Buli awulira mbu ayagala kufuluma. Mbaleki balwe. Bagende. Anti mwe temwakolera mu kyalo. Mu kyalo ffe twagobanga emisota nga gubadde mu nju. Wegwe bikensi gwe gukulumirayo guba gukusinze. Banjogako ne mu nnyumba kasita obanga oguyigga bwoti ne gukubulako. Bwe gukubula nga guli mu nju kale oyinza ogannaba ntambula mozikiza ne gunnuma ekiro. Naye gufulumye. N'osigala ng'okyaguba. Mu lujja embiro zifuuse embiro. Guyingidde ekisiko. N'ogamba banno mutayize sayine side nnyingire nguyigge. Kati ky'obadde oyagala gugende. Gugenze. Kinandiwoozezza omuntu awulira nga kimususseeko bambi bw'aba nga agenda bumuleka agende. Agende. Tetugaasika olunaku olwaleero. Mubeere bulungi. Mweraba.